Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga ebya Museveni ne mutabani we Sibirungi oluvannyuma lw'omusango gwa Koni oguli mu kkooti y'ensi yonna eya ICC okubeera nga kati gubakyukidde omusango gubadde guvunaanibwa Koni era nga baamusalidde oba baamutaddeko emisango twagitegedde emisango egikunukkiriza mu 39 era wagitegedde bulungi nnyo nga bwe gibadde gitambula kakati wetwogerera omusango guno gumaze okukyuka bannayuganda babadde nga bagenda mu comment section ababadde nga bawanika ebipande nga bagamba nti Museveni ye Koni wetwogerera omulanga gwabwe gulabika nga gutandise okubanga guwulirwa omusango gukyuse gutandise okuva mu mikono gya Koni gutandise okubanga gukonekitinga obanga guliikinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okubeera nga balina kye bamanyi balina bye bafacilitatinga balina bye bafandinga nga bye bikolwa ebibi byennyini nnyini bibadde bivunaanibwa Joseph Kony mu kkooti ey'ensi yonna kakati gw'ataagoberedde musango guno engeri gye gwabadde gutambulamu njagala obeere ku vidiyo eno nja kukusaba osheyalinge buli muntu yenna abeere ng'afuna vidiyo eno giwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etambula ate tubeere nga tutambula ffenna naawe obeere ng'otegeera ensonga nga bwe ziyimiridde bw'oba tewagoberedde wuliriza ekiwandiiko kifulumye nga kikakasa nti General Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda ne mutabani we baba accusinga oba babalanga okusponsoringa violence okusponsoringa obutujju okusponsoringa okutulugunya n'okuwamba abantu era bino byonna byabadde ku kkooti y'ensi yonna ekiwandiiko kifulumidde ku mukutu ogumu ku egyo ekikyasinza okubeera egy'amaanyi okwetolola ensi yonna omukutu oguoperatingira mu ggwanga erya Bungereza ogumanyiddwa nga The Guardian ngenda bikusomera byonna ogenda kubitegeera nkugambye kakkana ku vidiyo eno bw'oba obadde togoberera bibadde bigenda mu maaso ogenda kutya mukutu gwa Red Zone TV Sabambulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusako update by'otaategedde ate obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitegeera kakati wuliriza bulungi nnyo ebbanga lyonna kkooti y'ensi yonna ebaddengawo era omusango guno ogwa Joseph Kony oba emisango egyamuteekeddwako egisukka mu 36 kigambibwa okuba nti yagizza wakati wa 22 n'omwaka gwa 2025 nga mu misango gino mulimu ki mulimu okutulugunya abantu mulimu okutta abantu n'okubakolako ebikolobero eby'amaanyi ennyo omuli okubasalako amatu okubasalako emimwa okuwamba abaana abatono okubatulugunya n'obakozesa ebikolwa eby'ekikulu kati kigambibwa nti ebikolobero bino ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kkooti y'ensi yonna ya ICC yategedde bulungi nnyo nti nabo babikola era babimanyiiko kakati wano ababadde bagamba nti Museveni ye Kony ogenda kuwulira nti ensonga yaabwe erabika yatandise okuba nga ewulirizibwa gye buvuddeko ekitongole ky'ensi yonna oba ekitongole kkooti y'ensi yonna eya ICC ebadde eyita ku mikutu gyayo egy'enjawulo ng'egenda maaso n'okutegeeza ensi ebigenda maaso ku musango gwa Kony era ebimu ku ebyo ebadde etegeeza kwe kuwulira obujulizi obadde buleetebwa abaripresentinze Joseph Kony n'akabinja ka LRA babadde babiteeka ku mukutu gwa X n'emikutu emirala gyonna kaakati ku mukutu ogwa X mu comment section awo woolaba weewali bannayuganda ab'enjawulo abagenze mu comment section ne bajjuzaayo obutambi ebifaananyi n'ezi comment ezikakasa n'okulumiriza nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye balina kye bamanyi ku Kony bino bya bannayuganda babadde babiteeka mu comment section baalumba omukutu ogwa ICC ku X ne balumba omukutu ogwa ICC ku YouTube ne balumba omukutu ogwa ICC ku mukutu ogwa ku platform ya Facebook bino byonna abasajja babadde nga babiraba bannayuganda gwampuliriza abamu babadde bagamba nti oba oliawo babitwala for granted ebintu bino birabika nga bibadde birabibwa era babadde babikonsidalinga kakati wane ekiwandiiko wekifulumidde nga bwogenda okukiwulira ebyo byolaba eyo ye comment section gyengezezaako okuba nga nkuleetera eri ku mukutu gwa X ogwa International Criminal Court bannayuganda nga bateekayo ebifaananyi bateekayo zi comment tebabaweezezza tebabawaddemu ka space bataddeyo obubaka nga bulumiriza bo nga bagamba nti Joseph Kony ne Museveni beebamu oba seekyo Museveni ye Kony kaakati wuliriza ekiwandiiko kifulumye nga kiraga ebigambo ebyekuusa ku bino nga nabo gwampuliriza babikkiririzamu kati nga sinnakusomera ku kiwandiiko njagala osooke owuliriza obutambi buno bwe bumu ku bannayuganda abazze nga balumiriza era wetwogerera nga nabo bakitegeddeko bulungi nnyo nti oba oliawo kkooti y'ensi yonna etandise ogenda maaso n'okuba nga ewuliriza bannayuganda omulanga gwabwe buwulirize then nzije nkusomera ekiwandiiko nkuzzeyo ne ku byali mu kkooti y'ensi yonna obitegeere bulungi nnyo gw'ataabitegeera eno Red Zone TV Sabambulire Patrick nze mbeera wuliriza bino nzije mbeere nga nkuwaata ekigudde ku General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba butya bwe bali connected ku nsonga za Kony olaba amawulire gano amawulire ga New York Times gafulumidde ku mukutu gwa New York Times gana amawulire gafulumidde ku The Guardian jona mikutu gye New York amawulire gano galina kye galanga era abapropagandisti b'NRM kino tebasobola kuvayo ne bakyogeramko
era bwe twali ku mutimbagano ku Lwokubiri nga ICC etudde nga twogera ku bintu bya Kony ng'era abaana bastrikinga like pages za ICC abantu b'enale mbavayo ne batulaga nti ebyo tebikola makulu obo kitegeera era nga batumalamu amaanyi nga batunafuya obo kitegeera ekintu ekyo naye omulimu ogwakolebwa ku Twitter omulimu ogwakolebwa ku YouTube omulimu ogwakolebwa ku Facebook pages za ICC bannayuganda temugutwala for granted era bwe twavudde mu musango ogwo gano amawulire ne gafuluma naye bw'otunuulira amawulire gano teri kifevalinga gavumenti eri mu buyinza teri kifevalinga Museveni n'abantu be teri kifevalinga Museveni na mutabani we era teri kifevalinga Museveni nga ye omuntu ne mutabani we yadde mutabani we oba kitegeera ekintu ekyo bano abantu bamanye ekituufu naye baagala reaction y'abannansi ffe bannansi kennyini ffe tugenda okuteekawo embeera abantu bano okuakitinga kubanga bamanyi amazima era bamanyi ko n'omutuufu yaani toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti omuyeekera yali mu ggwanga Uganda n'alwana okumala ebbanga kati bamunoonyereza emyaka 2 tebamulabanga naye nga basobola okulwanyisa abayeekera ba M23 mu lutemya lwa Liiso abaali balemedde mu bibira by'e Congo n'obagamba nti Kony yabulira mu Central Republic simanya Central Republic n'abulireyo nakataddanga mu kulabika era nga mukulu Museveni yeetenda okukuuma emirembe yagikuuma mu Sudani yagikuuma mu Somalia yagikuuma mu Central Republic yagikuuma mu Ethiopia naye n'agamba nti Kony yamubula ng'amunoonyereza emyaka 2 teri muyeekera abula muyeekera munne omuyeekera tasobola kubulwa muyeekera munne bano abasajja bano bamanye ekituufu kyeki era bamanyi kye bayinza okukolera omusajja oyo ayitibwa Yoseri Tibuhaburwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi muzeyizedde empale simanya biki okitegeera naye bagenda mmuteekako embeera nga ffe bannansi tumaze kulaga bukoowu bwaffe eri basajja bano ffe bannansi ne bwe tunaaba tetwesuuliddeyo gwa Nagamba ffe bannansi ne bwe tunaaba tetusitukiddeemu kwekwatiramu kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya abasajja bano wadde bamanya amazima bayinza obutagakozesa kuvunaana musajja ono oba mukategedde bannayuganda ate Museveni naye akimanyi bulungi nnyo nti amaaso g'ensi yonna gali ku ye era mu kaseera kano kati Nepal yakutte international media kubanga abantu bali mu kwekalakaasa gavumenti yamaze okumaamulwa kati international media yonna yatusiza obwanga neza ku Nepal naye Uganda ekyabali mulenzi babirengera mujjukira tugenda mu kalulu akayitibwa akalulu ke bayita emiwunyo mu 2026 era kyova olaba Museveni akataddemu ensimbi empya n'enkadde ndowooza kati asumulula ku bisawo bya dollars and pound and euros ze sente zasumululako kati takyakozesa Uganda shillings kubanga ayagala kukola buli ekisoboka kyonna ekituulira bannayuganda obutabasobozesa kusitula mutwe kujjayo mutwe so that abasajja bano basobola okulaba bannayuganda nti ebeerwanyeeko katujje tubakwatizeeko kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya ffe bannansi ffe tulina okukwata ewawunya ku kivundu kya Museveni tukwatewo tukiwunyirize bo bajje batuyambeko kibinula kigwe bwe tunaaba tetwefiiriddeeyo ekivundu kigenda kutuwunyirira bannange tugenda mu protest vote kyemmanyi kati intimidation nyingi bali mu kuyistiringa fiya mu bantu bali mukola buli ekyetaagisa kyonna okutiisa bannayuganda okubatamisa okugenda okulonda naye kiri eri ffe haafu kiro okumala omukolo bannayuganda omupiira guli mu ngalo yaffe bannansi b'eggwanga Uganda omupiira guli mu ngalo zaffe bano abasajja tebasobola kuteekawo mbeera tebalina kye bagenda tukolera nga ffe tetusitukiddeemu kubanga okusituka kwaffe bajja kuba bajja okutuyamba nga batuyambira mu mateeka ga human rights and democracy ng'era Shama bw'abitusomesa bulijjo
naye bwe tunaaba tetusituse kitegeeza tuba tuwadde gavumenti ya Museveni legitimate nti eriwo mu mateeka era bannansi bakkiriziganyiza nayo okubafuga. Kitegeeza abasajja bano baba tebalina butya bwe bagenda kusituka bajje batuyambe kwono omusajja. Kati omusajja ono okukola ekintu ekyo kyonna okulemesa okugjawo gavumenti ye ayina kutuulira ffe, ayina kusipendinga buli sente, ayina kukozesa buli institution, ayina kukozesa buli maanyi, ayina kukozesa buli kibuli amekinge sure nti tetusituka tusigala tutudde, kubanga okusituka kwaffe kaba kaweddemu ku saidi ye. Kaakati munnayuganda bw'oba otegedde ekyo gwe kiki ekikujjira mu bwongo? Okyakkiriza ba propagandist basigale nga batuula ku TV nga bakubuzaabuza, bakuwuddisa, bakusiruwaza nga bakulaga nti akalulu tekajjaako Saabalwanyi, akalulu tekajjaako great devils, sikyamuyita na great leader, great devil, akalulu tekachajjako muyeekera. Oba mukategedde akantu ako, akategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi omugambe tugenda mu protest vote. Kiri eriffe omupiira guli mu ngalo zaffe, kiri eriffe hafu kiro okumala omukolo, butya bwe tugenda okukozesa hafu kiro emala omukolo omulambo ogw'abantu abayitirivu. Oba mukitegedde ekintu ekyo, butya bwe tugenda okukozesa akalulu wadde kagenda kubeeramu emigozoobano mingi, wadde olwedde batandise n'okukabba, wadde abantu bafe abamu tebabanominatinga, wadde abantu bafe abamu bali mu kubasiba abeesimbyewo, so that batunafuya kubanga bamanyi amaanyi g'abannansi we gali era bakimanyi bulungi. That's why they are fighting that power of civilians oba indigenous okubalemesa okubaako kye bakola, so that these people banoonya we batandikira okutununula ne wabula. Kyova olaba Museveni akolera nnyo mu ggwanga Uganda, sisitimu ye yeri mu kutunyiga, naye ng'ekyamazima naye akimanyi bulungi nnyo. Bannayuganda we tugirira bwetu ne tujjayo emitwe tajja kumalawo yadde ewiiki ng'avuddewo, ate talina muntu gw'agenda kutta. Addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2009 ku Lwakabaka e Bugerere, addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2019. Takyakisobola ekyo naye akimanyi bulungi nnyo kubanga ensi emutaddeko amaaso, emisango egimuwaabiddwa crimes against humanity gye mingi, nga bamukolamu ne documentary enamba nga yatambula ku international level. Kaakati gwe munnansi ali eyo atudde gwe bamalamu amaanyi, tolaba nti bali mu kuzannyira ku bwongo obwo okkiriza abasajja bano okusuula mu geemu yaabwe okulowooza nti toyina maanyi. Kale ebimu ku ebyo by'owulidde by'ogenda n'okuwulira mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera bigambo bya bannayuganda. Nkugambye ebyo by'owulidde omukyalo oyo byabadde ayogera byebimu era ku ebyo ebigambo ebyateekebwanga mu comment section, era byebimu ku ebyo ebyetooloddwako mu musango gwa Joseph Kony mu kooti ya ICC, kooti y'ensi yonna. Kaakati wuliriza General Yoweri Kaguta Museveni wano abiyingiriramu. Nkugambye ngenda kuwa obutambi obw'enjawulo naye ate ngenda kukusomera ekiwandiiko. Kati nga sina kusomera kiwandiiko kankuzeeyo. Waliwo munnamawulire omu eyali omusajja omuzungu yajja n'akola interview ku General Yoweri Kaguta Museveni n'amubuuza ku nsonga za Kony, era n'amubuuza Kony gy'ali. Museveni n'amugamba Kony taliiyo, we defeated them. N'ategeeza nti taliiyo. Kony yadduka mu ggwanga lya Central African Republic, era mu ggwanga eryo gye tumuyigga. Ne wabaawo ebibuuzo era awo, lwaki oyiggwa omuntu ali mu nsi etaliiyo? Ebimu ku conclusions ezaava mu interview eyo byalaga nti Kony yandibanga taliiyo. Mpuliriza bulungi nnyo. Kooti ey'ensi yonna yatudde mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands nga bagenda kuwulira bujulizi oba okwewozaako okwa Joseph Kony ne ba representatives be, wabula in his absentia Kony nga taliiwo basobodde okuwuliriza ba representatives be n'obumu ku bujulizi obwaweereddwayo n'ebintu ebirala ebyatambudde bwe bityo. Wuliriza bulungi nnyo gwe ataagoberedde, era njagala ensonga eno ogifune bulungi. Byagenze okuggwa nga kooti enkulu nga kooti eno eya ICC, kooti y'ensi yonna eyagala Kony, era mu bimu ku ebyo byafulumye byenjagala okusomera wabula nga byawunzise baagala Kony. Bamusalidde emisango 36 ng'emisango gino yagiza wakati wa 22 ne 25, wabula ekimu ku bibuuzo Kony bagenda kumugjawa. Kakati wuliriza byatambudde bitya. Summary of the document containing the charges
samale ya bino byonna charges emisango egyateekeddwa ku Kony kanji kuyitiretiremu kantu katono nnyo nga bagamba nti according to the prosecutor's submission of the document containing the charges, Joseph Kony is suspected of 36 counts of war crimes and crimes against humanity allegedly committed between at least 1st July 2002 until 31st December 2005 in northern Uganda. Nti okusinziira ku submission yawereddwa y'abalamuzi document erimu emisango gya Joseph Kony eraga nti emisango 36 egya war crimes ne crimes against humanity era ng'emisango gino ateeberezebwa okuba nti yagizza wakati w'ennaku z'omwezi nga 1/7/2022 paka nga 3 ogwa December 2005 mu bitundu eby'omumambuka mu northern Uganda. The allegations against Mr. Kony concern having a common plan together with other Lord's resistance armies members to commit jointly and through others to following conduct as well as ordering and inducing LRA fighters to uliriza nnyo wano nti Kony n'abamu ku bantu be baali nabo mu kabinja ka LRA n'abamu ku balala through others be batayogera be baani bino nno togenda kubiwulira ku TV yonna okujjako eya Red Zone TV ng'ebikunnyonnyola wuliriza nti ebimu ku bikolobero bye baakola intentionally directing attacks against the civilian population such as murdering civilians and attempting to do so, torturing and severely abusing and mistreating civilians and treating them cruelly, enslaving abducted civilians. Bino nno byonna bye nkugamba mu kalulu ka 2021 abamu ku baali bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baalabikirako mu mbeera zino. Uliriza bulungi nnyo abaali abawagizi b'ekibiina kya NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baalabikira mu bintu bino bye ndi mu kugamba. Baawambibwanga, bangi battibwanga, bangi abawambibwa basodomizingibwanga babatuusako gwa buli samaanyi, abamu nga basajja bannaabwe, abakazi babarepinga nga olaba Marinos eyatuuka n'okufa n'ebirala byonna nga bw'obiwulira mu musango gwa Joseph Kony. Biri mu kwekuusa oba biri mu kubeera connected ku General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Naye nga bino bivaawa? Biva ku comment section n'ezimu ku documents ezaafayiringiddwa ku kitongole kya kkooti y'ensi yonna eya ICC. Kakati nno bino wenjogerera bitandise okuba nga biyigga abakulu mu gavumenti nga naddala aba waggulu okuli General Kaguta Museveni ne mutabani we yennyini. Ebigambo by'ozoowulira eby'Abannayuganda nti Museveni ye Kony nkugambye abasajja ba ICC balabika batandise obiconsideringa. Wuliriza wano. These alleged crimes were committed in the context of the LRA attacks on the Rwala Girls' School on all about 24th June 2003 and the following attacks on internally displaced persons. Nti ebimu ku bino ebyakolebwa obumu ku bulumbi buno obwakolebwa obulumbaganyi buno obwakolebwa n'effujjo lyonna eryakolebwa byakolebwa ku ssomero erimu nga bwe ndi kugambye nga bikolebwa akabinja ka LRA mu bitundu ebya Northern Uganda. Kyokka jjukira omukulu baamubuuza ku interview Kony aliwa n'agamba Kony we defeated them era mu Uganda tebaliimu, ng'alinga ategeeza nti Kony taliiyo. Kakati ekiwandiiko kifulumye nga kiraga nti omusango guno gwandyekyusiza mu kitinga embazi era byandikyukira abakulu bano okuli General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Eno bagiyita Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera nkutwala step by step. Ensonga eno etandise okubanga ewanvuwa. Sinnakuwa nno kiwandiiko jjukira naye nakugamba njagala nsooke nkuwa obumu ku butambi obw'Abannayuganda nga balumiriza obanga abamu ku abo bazze bategeera ekintu kino nga bwe tuzze nga tubikuwa wano ku mukoto guno. Eno tebinnaggwa abajjonkezi b'eni ale mutumbeera eno mubeera kamfata nnyo ne mulowooza nti omukongozi wammwe nti ali seefu nnyo. Tali seefu yadde naka. Pulezidenti waffe yabagamba nti akaseera kajja tuuka Museveni abe nga ate ogenda mu nsi yonna nga wasalirako mu nsi endala bwe bamukwirawo jeeke. Eno tebinnaba kuggwa. Ebyava mu kooti y'ensi yonna bamaliriza nga kooti erina okuddamu otuula naye nga baagala Kony mukaguli. Nga baagala Kony mukaguli. Kati ate ffe tukimanyi bulungi nnyo nti Kony takyaliyo. Kati ate bo baagala Kony mukaguli balyoke bagumusalire. Wuliriza bulungi. Kati wenjogerera essaawa eno Museveni ne mutabani we essaawa yonna jeeke eruma. Essaawa yonna jeeke eruma. Kino kituyambirawo nga ffe Bannayuganda nti kati essaawa zino Museveni aba atyokola ekyobusiru kyonna. Jjukira naffe twali twamuwabira emisango mu kooti yemu gye yawabiramu Kony.
kati bali baagala koni mu kaguli balyoke bagumusalire kati basembeza fayiro yaffe ku mmeeza kubanga bali tebasobola sooka yaffe nga eye ekyaliwo kati iye ekyalimu ebitagatta bingi jukira bannansi bamulabisiza eri ensi yonna nti ye koni. Yes, kakati nga bwe nkugambye ebimu ku bigambo by'owulira mu butambi obwo by'oyinza okutwala for granted bye bimu ku bigambo byennyini ebiri mu kiwandiiko kye ŋŋenda okusomera ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumu ku egyo ekikyasinza okubeera egy'amaanyi omukutu ogumanyiddwa nga The Guardian. Guno omukutu gw'operatingira mu ggwanga erya United Kingdom era nga gwoli mu kibuga London wabula nga gwatandikira eyo mu kibuga ekimanyiddwa nga Manchester. Kakati tambula mpolampola n'omukutu gwa Redison TV by'obadde tomanyi obitegeera ogenda kutya. Omukulu amanyiddwa nga Joseph Kony baamuwozeseza in his absence wabula kooti egamba byonna gye byaggweredde nga Kony bamwetaaga. Kony ataliyo kubanga ne kooti eringa yakitegedde nti Kony ono yandibanga taliyo kyokka we byaggweredde nga Kony bamwetaaga mu buntu. Ekiwandiiko kifulumye nti mu kalulu ka 2021 wuliriza abamu ku bawagizi ab'ekibiina kya NUP abamu ku bawagizi aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwa baatulugunyizibwa battibwa era bino byonna kooti y'ensi yonna yabirisiivinze dda. Waliwo n'abamu ku bannayuganda ng'ovudde ku bazze beekalakaasa waliwo abamu ku bannayuganda abaatwalayo ekiwandiiko ekikakasa bino nga bwe bulinga obujulizi kooti y'ensi yonna kwe yasinzidde okutegeeza nti ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni omusango guno gwa Kony wandyekanga nga gujja ebbulukukiddemu. Kakati wuliriza oli ku mukutu gwa Redison TV nkugambye sinnakuwa kiwandiiko naye ate bino byonna njagala obitegere bulungi nnyo era ensonga abasinga obungi bannayuganda tebaagitegedde. Banji babadde balinze okuwulira nti Kony bamukutte oba bamusalidde kino oba General Museveni bamugasse ku fayiro wabula ensonga ya kukwata mpola. Professionalism kye kimu ku bintu ebyakulembedde mu kooti y'ensi yonna nga basoma omusango. Ekyo kitegeeza ki eri bannayuganda era why now after decades lwaki kino kijja kati tova ku kakutu. Bobi Wine lwaki tebamukwata ate abaana abalala babakwata over the same cases naye zazza naye ye tebamukwata ye bamulekawo. Tova ku kakutu. Lwaki Bobby Giant ne Alex Waiswa Mufumbiro abaana abava side eri mu Busoga bokati saawe eno babasenye. Tova ku kakutu. Lwaki Damulira ne Namyalo bakayanira ghetto era lwaki bali mu ghetto eyo objective eriki. Tova ku kakutu. Buno ngenda bukuwera mu episodes ate fobo okulaba nga obeerawo tobako episode yekuleka osobola connectinga dots oleme kumisinga ebintu osobola biconnectinga obulungi. Lwaki kulayije saawe eno ayogerera amaje ate yakuba media tour atubuulire amaje kiche gakola mukaki mukalulu nga amaje gamanyikiddwako kukuuma nsalo za Uganda against its enemies. Kati ate bo babeera banoonya ki mukalulu nga ne police tugirina. Weekuumire kakutu tovaawo. Gwe omulimu gugenda kubeera mu comment section ng'obanja kaddako obanja kalala nekenera bido yinzo kamanja nti ate what about this kunyiga repost bobo yagadde si byampaka kusharingira koyo gwolaba information gwe yetage kutukako bobo yagadde na kutagi ngoyo gwolaba information yemutukeko bobo yagadde nenge kigambo kiri nti tuva ku kakutu amount nga bwe nkugambye tebyo ku bigambo by'owulira byogenda okulira ne mu kiwandiiko kyenkuletedde ekyafulumidde ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga The Guardian era ng'omukutu ekiwandiiko kino buliriza kyekyo kyolabaawo kye ŋŋenda okusomera. Ekiwandiiko kino nga kigamba nti Uganda President and the son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Ompulidde bulungi nnyo akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we biri mu kiwandiiko kiri ku mukutu gwa The Guardian ogenda kuwulira nti akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we bavunaaniddwa okusponsalinga okuvujjirira okuba ne kye bamanyi ku nsonga za violence mu bujulizi obuweereddwa kooti y'ensi yonna. Tuli ku mukutu gwa Redison TV. Ekiwandiiko kino ngenda kikusomera ogenda kutya. Gw'ataagoberedde nkugambye tuula ku video eno asobola okusharinga gisharinge genda ogiwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Genda ne mu comment section teekamu ensonga yo obeere ng'otambula naffe. Nkugambye bino byonna byasinzidde ku comment section ey'omukutu ogwa ICC
International Criminal Court wabula ng'oggyeko comment section kigambibwa nti waliwo ne bannayuganda abalabiddwako nga basisinkanya abakulu mu kkooti y'ensi yonna. Abamu ku bo boyinza okuyita ba well wishers, boyinza okuyita ba mwoyo gwa ggwanga, abalala babadde bweru wa kkooti eno nga bagenda maaso n'okwekalakaasa nga bawanisa ebipande nga bataddeko nti Museveni ye kkoni. Kaakati kkooti y'ensi yonna gwe nkugambye yabitutte ng'ebyokusaaga. Kkooti etandise okubanga eriikinga ensonga eno era gyabina gwero ogenda kubeera ng'omanyayo. Oli ku mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera bino gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga za kkoni nkugambye zitandise okubanga zitandika okugatta abanene. Kkooti y'ensi yonna erabika nga tetudde. Ebyavuddeyo byawunzise bagamba kaakati emisango tumaze ogiwulira, ensonga tumaze ozitegera n'obujulizi tubufunye, kati kkoni gwe twagala kkoni bagenda kumugjawa. Nga sinnakuwa kiwandiiko kyenjagala okusomera otye, njagala osooka owulirize bino nze gye nkusomera ekiwandiiko. Sometimes ensonga nga zino bwe zijjanga tetukozesa emotions, osooka nodda wabbali ne weebuuza what is the logic behind this matter. Abantu abamu babadde negative ku nsonga y'okuwuliriza omusango gwa Kkoni nti abalala bagambye bana bazungu bayaye simanyi bali kusaidia Museveni, abalala bagamba fe simanyi nga bali revolutionalist abanoonya enkyukakyuka tetulina we tukifuniramu. Kyoba omanya abazungu si basiru okuleeta omusango gwa decades emabega batandika okuguwuliriza. Ekyo si kya busiru, bayina bye baba babala. Having praised this man to have stabilized the region, adeploying the Somalia, adeploying the Congo, adeploying the Sudan, simanyi adeploying zewa mbu atakwate kubwa jemu ICC nti yabalipotingira Kkoni yamulemerera. Kkoni yalimu a certain region of Uganda nasalaka abantu emimwa, nasalaka abantu amatu, nayingiza abaana abato mu bikolwa ebyekiyekera ne balepinga abakazi mboyo yakulemerera gwa stabilizing the region bati deploying zewa mboyo yakulemerera. Abazungu si basiru, bamanyi bana abakulembeze ba Afrika ku miruru gye balina bakera ku makene bakola ebikolwa ng'ebyo ku bantu baabwe bagala baba funding nga bagala funds ebabikola. So ebaba bimanyi kyovula bo musango bagambye nti tuguwuliriza naye tetugenda gusala. Lwaki? Si basiru, bamanya ali emabega w'ebintu ebyo byatuuka ku bantu b'omu Northern Uganda. Bakimanyi kyovula abagulekawo nga guli hanging. Kati wetukifuniramuwa nti basindika obubaka eri bano abatufutubaddeko nti bwe tuba tusobola okuwuliriza emisango gy'oyo ataliiwo ate mu abaliwo mugimu ku misango egiwulirizibwa mulimu crimes against humanity. Omwami ono Museveni ne mutabani we egimu ku misango egibavunaanibwa balina emisango mu ICC eja crimes against humanity gye baakola in the previous election. Kati forward bwe tubanga we are heading towards elections and we are preaching protest vote bakusindikira ekifaananyi. You do that thing, try to commit crimes against humanity. Abantu nga bamaze okulonda ne baprotestinga ogezeeko okubabalula ojja kulaba ekinaddirira. Bakimanyi batutaddeko amaaso, kati omupiira guli mu ngalo zaffe. Kati baba nga batutaddeko amaaso bano ba Museveni babimanyi ebiyinza okuddirira nti kati awo ensi yavaawo tokyasobola kukwata abantu abali unarmed n'obakuba live bullets n'obatta ogenda kutta bameka. The world is watching you. Tebakyasobola bikola. Yensonga lwaki olwaleero adiployinze basajja be mu ghetto baddamulira bagende bagezeeko okubaana baleme kuwunga kuba bakimanyi nti eyo mu ghetto gye kibalukira yali akitestinzeeko. Abaana b'omu ghetto abeegugunga tebava kololo baveeyo. Kati alina okudiployingayo baddamulira bagende boogereza abaana embeera esobole obutabeerawo kubanga protest weebeererawo ne bagezaako okubeera nga bakuba abantu. Ebyo bijja okuddirira babimanyi. Bannayuganda abandaba musooke mutekinga example eri recent wano nnaku zino zennyini Nepal abakulembeze baayo bagenda ne babeera nga bali corrupt. Mu luvannyuma lw'okubeera nga bali corrupt abaana bayimirira ku mitimbagano nga bwe tubiyimirirako olwaleero ne tubyogera ne babivumirira. Prime Minister waayo n'asalawo ashatinge down social media platforms. Abo ne bamugamba nti gwolimba ki. Ekyo kisoboka olwaleero embeera neefaanana nga bwefaananye kuba ewaabwe Prime Minister yakulembera. President Justice is just ceremonial. Olwaleero twatunuulidde video nga abanepali bayita ku magye nenga tebasobola bakola ki, tebalina kye babakola, tebasobola bakwata kubanga awo ensi yavaawo. Tosobola keera nca
ne mutandika kutta bantu kati Museveni akimanyi yensonga lwaki omulaba akolaki adiployinga oyo musajja weddamulira nobalabanga nga namyalo neddamulira bakayanira ghetto kubanga baginako project nene kwasaganya abaana abo twagala ohandolinga abaana abo tetwagala bayingiremu nsonga ya Kyagulanyi gy'abanyonnyola eya protestive vote kuba banakera ne ba protestinga ffe tuba tuwedde ebyaffe kabaka weddemu kati balina okufuba okukola ekyo abantu baleme ku protestinga kyovula olwalero bayoola abaana His Excellency Kyagulanyi ne bamuleka ebweru bongera okunyweza ekintu kyabwe enjiri gye batambuza mu ghetto nti ono mumulaba abakozesa bukozesa mwe babayoola naye yasigala bweru abalowoleza okumpi mbotofu bana abasajja batukozesa bukozesa nalabye n'ensereko naye yapostinze ku Twitter account ye nga postinga ko Bobby Giant musimanyi kye kyannaku mwe babakozesa bukozesa bani ababakozesa kiki kye bagezaako kuinstiringa mu baana kubalaga nti bino temubitambulirako bano bali ku byabo mwe bagenda kubasiba babateekemu eri embeera ey'obutakola ki eggwanga muleme ku protestinga lisigale nga liringa bwe liri kuba bamanyi protest gyeyinza okubatuusa kati njagala otegeere kye tufuna mu kuwuliriza kesi ya Kony nti waliwo already kesi eri mu pipeline ate olwaleero tugenda mu elections. Are you repeating the same issue? Jewakola mu last elections emisango teginaba na kuwulirizibwa ogiddamu era n'ogikola kati okwewala okubeera nga takola misango egyo sindika damulira mu ghetto abaana ba ghetto bebekyanga abo yewava abakambo yewava abayina mukulo kubanga takyasobola tekikyasoboka kube ogenda kuba bameka already yakirozaako dda mu kwekalakasa kwebugerere by then byo byabererawo yasatirira ne social media yali tena boominganga kati sawe no nga social media eboominze ateka muse nyingi nnyo mukikwatagana ne ghetto ne bataga nti tutaddewo ghetto structure naye mbakakasa abo abasajja baana mu baleka ne basucceeding ebyo simanyi bi ghetto structure bwe bamala okusucceeding temuliddamu kubalaba bwe bali kwate kubo ne bagenda tebalidda n'obwo obusente bwe babawadde mujja bukozesa nga batuzemu anko kubanga ebikwekweto by'okuyoola bibeera mu ghetto kati obusente bumulowooza nti babawadde balina bibakyusiza mu bulamu bwabwe era mujja kubukozesa okwetaasa nga mujja mu makomera nze mbabuulira ne bwe bali babakozeseza waliwo bwe bagenda okukozesa emirimu emikyafu bajja keera enkya babeeriminating kuba tebajja kwagala kuleka bujulizi ebyo tekikyanneetaagisa kusoma lisiti yaabo bebeeriminatings mwenna mubamanyi kyetufuna mu nsonga ya Kony si ya Kony ki waliwo omusango guli mu pipeline basindisa obubaka nti tusobola okuwuliriza omusango gwataliiwo. Are you doing the same thing nga already inayo case ya crimes against humanity okiddamu mulundi guno kati mu butakiddamu kikyayagala okukola this month of ghetto kati mbuuza bannayuganda are you ready for change eryawo wetutunuulidde eti erinze ffe kugulabinga bwe tunaddamu ne tuwezika akagaati abadde alina akayumba ke olwaleero ogenda kwegatta ku bali homeless abadde alina ka bizinesi ko nga gwe kakyaliwo katonda akyaka ogenda kwegatta ku bajobless abalala nze mbabuulira so kyekyo awo tuvuddewo tusisinkane mu paati eddako kansubirako kategeerekese amot. Yes, kakati njagala nkuwa ekiwandiiko ogenda kutya nkugambye byowulidde mu butambi buno n'obulala bwenkuwadde era n'obulala bwenkyakuwa n'emboozi zonna nga tukyazikuleetera byogenda okuwulira mu kiwandiiko kyengenda okusomera ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa The Guardian. Omukutu guno gwe gumu ku mikutu egy'amaanyi naye nga nkugambye obumu ku bujulizi bw'owulira era bwogenda okuwulira n'ebyo byengenda okukusomera eno gye bayita Red Zone TV bwateekeddwa mu comment section ensonga endala ne zifayiringibwa ku kitongole ku kkooti y'ensi yonna eya ICC era wetwogerera omukulu wawulira nga giwunye omanya giwunye kubanga ebintu bya ddala kakati wuliriza kugambye byawunzise baagala Kony bamuwozesezza era obujulizi bawuliriza in his absentia kkooti y'ensi yonna tesobola kukola nsobi wuliriza bulungi nnyo naddala gwatambula naffe essaawa yonna
Koni omutuufu yandibanga agenda kubeera nga akwatibwa. Bagiyita Red Zone TV. Sebamulire Patrick nze mbeerawo ng'ate nkuweereza ensonga nga zino. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo kuba ku nkomerero nzija n'ensoma obubaka bwammwe ate emboozi ne tuba nga tugiggusa. Wuliriza. Ugandan president and a son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Akulembere eggwanga erya Uganda ne mutabani we bavunaanibwa okubeera nga basponsalinga, bavujjirira, bayiwa omusimbi era balina ne kye bamanyi ku violence oba ebikolobero eby'obutujju n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda byabadde mu bujulizi obwaweereddwa kkooti y'ensi yonna International Criminal Court eyatudde mu kibuga Hague ekisangibwa mu ggwanga erya Netherlands wali ku lukalu lwa Bulaaya. Documents containing allegations of torture filed to court in support of complaint made by Bobi Wine. Kano kanka kwa iraitingire wuliriza nti documents oba empapula ezirimu allegations oba ezirimu ebyogerebwa byoli mu kuwulira ku mukutu gwa Red Zone TV ebyekuusa ku kutokyalinga okutulugunya fayiro zamaze okuba nga ziteekebwa mu kkooti ey'ensi yonna gye tuyita ICC nga kino kyakoleddwa mu kuyambako ku bujulizi obwaweebwayo 221 ng'obujulizi buno obanga omusango guno gwateekebwayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2021 nga kamaze okuggwa gwazaagoberera omanye ebyaliwo mu kalulu ka 2021 kakati ebyo byonna bye biri mu kwogerwako era ge mawulire genkuleetedde nkugambye wetwogerera nga General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebintu byandibanga bitandise okwonooneka kakati gwayagala okumanya ekiddako oli ku mukutu gwa Red Zone TV wuliriza ate nga bwoshe yalinga genda mu comment section teekamu obubaka nze nsooke nkusunsulire eno bagiyita Red Zone TV tetukolangako ku era nga tukuleetedde ensonga nga zino kubanga wano kyetusinga okubeera nga tutegeera wuliriza nga bagamba nti the Uganda president General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba have been accused of sponsoring violence and abusing critics in harrowing testimony filed before the International Criminal Court. Akulembere eggwanga erya Uganda nkusomera kiri wano General Museveni Yoweri ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba obujulizi butuuse ku mmeeza eya ICC nti baatulugunya bawamba okutiisatiisa n'okusayirensinga bakritiki bwe twogera ku bakritiki be baabali ku ludda oluvuganya walabe Waiswa Mufumbiro ng'awambibwa walabe Bobby Giant ng'awambibwa kakati ebyo biriwo kati mu 2025 wabula obujulizi obwaweereddwa era bwe tuli mu kwogerako byaweebwayo oba byakolebwa mu 2020 ne 2021 nga tugenda mu kalulu wakati mu kalulu neyo period yaddakawo nga tuvudde mu kalulu kakati obujulizi obwaweebwayo waliwo obujulizi obulala obwegasse ku obwo obwaweebwayo era essaawa yonna onaawulira wuliriza. The submissions contain detailed allegations of the torture of opposition figures and activists who reportedly being arrested arbitrarily and being held incommunicado in the torture centers where they were reportedly interrogated about their links with the opposition figure His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and subjected to physical harm and indignifying treatment. Uliriza nakugambye no bagiyita Red Zone TV toyina walala ogenda kubifuna nga bagamba nti ebyaweereddwayo bino obujulizi buno bwasabumitingiddwa ku mmeeza ya kkooti y'ensi yonna ICC olire ebyabaddemu nti mwabaddemu okutokyalinga ab'oludda oluvuganya bawaddeyo obutambi bawaddeyo zi documents bawaddeyo zi voice notice n'ebirala byonna nga bujulizi obugenda okulumika abasajja mbu okutulugunya okuwamba okwarestinga abo abali ku ludda oluvuganya naddala abo abeekuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga wano bagamba nti kino kiddiridde okubeera nga abasinga obungi bawambibwa oba ne bakwatibwa ne batwalibwa mu kye tuyita torture chambers ne babakolako ebikolobero ate nga tebabaleeta mu makooti kubawozesa jjukira waliyo n'abaabula bali 18 be tuzze nga tukugamba John Bosco Kibalama n'abalala ezo ensonga nazo zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa. The documents containing testimonies of 215 people were disclosed to the Guardian in a private briefing with the claimants lawyer Bruce Afran on Wednesday after a court filing in May and the support of a complaint made 2 years ago by Bobi Wine in connection with the country's troubled 2021 elections. 9 top Ugandan officials were named. Abamu ku baduumizi b'amagye ab'oku ntikko abawerera ddala 9 baaneemingiddwa oba baateekeddwa mu mboozi eno nti balina kye bamanyi era be bamu ku abo ababadde bakola ebikolobero bino. Mu documents ezaaweereddwayo
mu kkooti y'ensi yonna ICC. Kigambibwa nti abantu 215 obujulizi bw'abantu 215 obwaweereddwayo nti era obujulizi no bwabadde disclosed eri omukutu guno ogwa The Guardian mu briefing eyabadde yeekyama n'omu ku bannamateeka b'ensonga zinamanyiddwa nga Bruce Afran byabadde olunaku lwakusatu oluvannyuma lw'okufayiringa mu kkooti bye baafayiringa mu mwezi ogwokutaano. Era uliriza nti era bino obujulizi buno obwayongedde ogenda maaso n'okubanga buweebwayo bugatta ku obwo, buyamba ku obwo, buli mu kusapootinga obwo obwaweebwayo oba bwateekebwayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ey'abannamateeka nga byekuusa ku kalulu ka 2021. Kino ekiwandiiko tuli ku nsonga zaateekeddwa mu kkooti y'ensi yonna. Nkugambye General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ebyabwe essaawa yonna byandibanga tebigenda kubeera birungi. Oli ku mukutu gwa Reason TV nga bagamba nti Museveni 78 who has ruled Uganda since 1986 has been implicated due to his role as Commander-in-Chief of Armed Forces, while Kainerugaba 49 has been accused of controlling the alleged torture centers. Uliza ku bujulizi obuteekeddwayo bwe bagambye nti General Yoweri Kaguta Museveni ku myaka 78 akulembedde eggwanga emyaka egikunukkiriza mwana okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 bamutaddeko okuba nti jukira yeeyita commander wano we bagambye Commander-in-Chief of the Armed Forces. Yali waggulu oba yalina ranka ey'oku ntikko eri mu byokwerinda byonna Armed Forces omuli amagye, poliisi, military, SFC n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Kati nti yabiri waggulu kitegeeza ebiduumirwa byonna oba ebikolebwa omukulu ono aba abimanyiiko asobola obbiyimiriza oba obbireka ne bigenda mu maaso. Kitegeeza ebiba byadde bigenda mu maaso in his control under his watch. Kitegeeza abimanyiiko sinakindi nga y'omu ku babikola. While ng'ate ye General Muhoozi Kainerugaba ku myaka gye 49 yavunaanibwa mu bujulizi buno bwe nkugamba obuteekeddwa ku mmeeza ya ICC. Avunaanibwa okubeera nti yaraaninga era ICC kitegedde nti Muhoozi yaraaninga yaddukanya torture chambers zonna eziri mu ggwanga lya Uganda. Obujulizi buteekeddwa ku mmeeza eya kkooti y'ensi yonna. Uliriza wano mu kkooti gye nfunye wano mbakooti nze. I was beaten onono mujulizi witness omu ku abo abaatulugunyizibwa yawa obujulizi. Ulira mu bigambo bye. I was beaten badly on the face and every part of my body. Nakubibwa bubi nnyo mu maaso gange na buli kitundu kyonna eky'omubiri gwange. They said to me, bangamba abo baali bankuba ab'amagye bakugambye Muhoozi ya controlling torture chambers. Sigambye nti ye yakuba naye ya controlling torture chambers tekyewunyisa kubanga ye yakuba. Baamugamba bwe bati ono gwe baali batulugunya, who are you to be against the president? Nti gwani atawagira General Yoweri Kaguta Museveni. Babibuuza oyo gwe baali batokyalinga. Read one testimony given to the lawyers by a Bobi Wine supporter. Bino byabadde biwandiikiddwa mu bujulizi obwateekeddwayo era obwateekebwayo ne His Excellency mwezi ogwokutaano nti omu ku abo abawambibwa yayogera ebigambo ebyo ng'awa obujulizi nti bankuba mu feesi na buli kitundu kyonna eky'omubiri gwange nga bwe bambuuza nti gwani atakkiririza mu General Yoweri Kaguta Museveni, gwani abeera ku opposition nga Museveni yafuga. Bino byayogerwa omujulizi omu ku abo ba survivor era biri mu bujulizi obwateekeddwa ku mmeeza ya ICC International Criminal Court etula mu kibuga Hague mu ggwanga lya Netherlands. Jjukira olunaku lwajjo oba mu butambi bw'ensembi y'okukola nakuwadde abamu ku banene high profiles abazze basamoningibwa ababadde bateekebwako ekibaluwa kye bakuntumye mu kkooti y'ensi yonna. Bw'obanga obadde otugoberera ebyo badde ng'obiwulira. Wuliriza this testimony. This supporter was reported having their toenails pierced with needles. Njagala tutambula empola. Being subjected to noise torture, having their teeth forcefully removed and being given electric shocks. Obumu ku bujulizi obulala bwe yagattako omusajja ono nga alipootinga obujulizi obwagenda mu kkooti y'ensi yonna. Uliriza nti agamba baamuteekako ekiwero ku nnyindo ne bamuyiira amazzi. Mumanyi ekyo kye bayita water, simanya bikoze bitya. Bakuteekako ekiwero ku nnyindo ne batandika okugiyiwako amazzi oba tossa wosiza amazzi obanga agudde mu nnyanja ate ngeno bwe bakukuba. Nti era ono y'omu baamugyamu n'amannyo ge ku mpaka ate era ne bamukubya n'amasannyalaze. Buno bujulizi bwateekeddwa ku mmeeza eya ICC era abakulira abasajja bannamateeka abaabadde bali mu musango guli ogwa kkoni
bamaze dde okureceivinga ebikolobero ebirabidde bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala mu kalulu ka 2021. Most of the figures involved in the case have asked to remain anonymous because they are still in Uganda and fear for their safety. Nti abamu ku bantu abasinze okuwaayo obujulizi buno era abaloopye era abawaddeyo obujulizi bambi bategeezezza omukutu guno ogwa The Guardian ne bategeeza ne kkooti y'ensi yonna nti bannanga obujulizi tububawadde naye bambi temutuwaayo amannya gaffe musooke mulindeko okutuwaayo kubanga engeri gye tukyali mu ggwanga erya Uganda abasajja bakyasobola okujja ne batutulugunya sinakindi n'okututta nga batubuuza mwatuloopedde ki. But a handful have gone public with their claims, including the Uganda satirist Kakwenza Rukirabashaija and Amos Katumba, an associate of Bobi Wine's who runs an organization called Caring Hearts Uganda. Nti newankubadde abamu baagala okubazibira baleme kubategeera kigambibwa nti ate waliwo abamu bongo already bategeerekese dda okuli Kakwenza Rukirabashaija oyo y'obujulizi yabuwaayo era yetaliiko kubanga already mu ggwanga ya Uganda takyalimu. Kuliko n'omukulu omulala amanyiddwa nga Amos Katumba nga ye nannyini organization emanyiddwa nga Caring Hearts Uganda. Abasinga obungi baali bamanyi ya Babi kakati wuliriza bano bo ensi yabamanya era wulira ombo yagambye it's really hard when you try to raise your voice in Uganda to talk about what's going on every day in our dear country. Ono Katumba nannyini Caring Hearts Uganda ng'ategeeza nti ekyamazima kizibu nnyo mu ggwanga erya Uganda okuyimusa eddoboozi lyo ategeeza kkooti y'ensi yonna okubaako by'oyogera ddala ng'olwanirira ensi yo. Ono yagambye even speaking about issues like health care and the high cost of living can put one in danger. N'okwogera obwogezi ku byenjijanjaba ebibi okwogera obwogezi ku mbeera gye tulivingamu ekyamazima kisobola okuteeka mu katyabaga. I wasn't even in politics, which makes me worried because it means that no single Ugandan is safe. N'abategeeza nti nze gwe mulaba saalina mu byabufuzi wabula nagezaako okwogera bwogezi ku ebyo biruma abantu naye njagala okutegeeza bino bireetera munnayuganda yenna era n'okutegeeza ekkooti eno ey'ensi yonna njagala ogitegeeza teri munnayuganda yenna ali seefu. Muhoozi Kainugaba's spokesperson Andrew Mwenda denied the general's involvement in a text message to the New York Times saying, were they tortured? Yes. Who directed it? We need to find out. It makes sense for them to accuse a son of the president since it increases the profile of their case. Andrew Mwenda nga ye mwogezi wa General Muhoozi Kainerugaba mbu ye yeegaanye bino bwe bamutuukiridde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The New York Times yategeeza nti yes baatokyalingibwa abantu naye ani yalagira okubatokyalinga nti twetaaga okumanya bino bigambo bya Andrew Mwenda era n'ategeeza nti abantu abamu balumiriza General Muhoozi Kainerugaba ne Museveni mbu balinyise profile zaabwe okusinziira ku ye nga Andrew Mwenda nga bw'ategeeza. Museveni's deputy press secretary Faruku Kirunda also dismissed the claims against him, telling the New York Times that the president's political rivals were penning wrong information at the International Criminal Court to tarnish his name, to his image. Bino byatuuse ku kkooti y'ensi yonna abakulu beewozaako. Faruku Kirunda ono nga ye mwogezi wa General Yoweri Kaguta Museveni naye mbu yeegaanye era n'ategeeza omukutu ogwa New York Times nti ekyamazima abalabe ba Museveni oba abamuvuganya mbu baawangayo information enfu mu kkooti y'ensi yonna basobole okuba nga batanishinga oba n'okwonoona erinnya lye. Omu ku bannamateeka abali mu musango guno era abamu ku bagambibwa okuba nti be baawaayo obujulizi abali ku sayidi y'abantu amanyiddwa nga Afran yagamba bw'ati, what you've seen is the complete loss of civil liberties and respect for human rights in Uganda. In recent years, under the Museveni regime, we are seeing literally hundreds of almost identical reports of abductions from the street and various forms of gross and abusive torture. Uliriza nti kyetulabyeko era kyetulaba mu ggwanga lya Uganda kwe kulinnyirira eddembe ly'obuntu, okusaanyaawo eddembe ly'obuntu, eddembe ly'okwogera n'okukkiririza mu kintu ky'okkiririzaamu oluvannyuma lw'emyaka egiyise mu bukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni okubanga bino bibadde birabika buli lunaku. N'agamba nti tulaba bannayuganda bali mu bikumi n'ebikumi nga balina reports ezimu ezifaanagana okuva ku streets ez'enjawulo okubeera nga batulugunyizibwa, bakubibwa, bakolebwa ebikolobero eby'enjawulo nga byonna bigenda mu maaso mu gavumenti y'omusajja oyo gy'atambuliddemu emyaka 4. These include having chemicals being forced into people's eyes, people being wiped with wires, and in some cases having testicles removed. Uliriza bino okusomera biri ku mukutu gwa The Guardian, bano tebasobola kukola nsobi balinga red zone. Inti mu bimu ku bye tuzze tulaba ekyamazima nga bya bulabe
mulimu okukozesa chemical. Government ekozesa chemical entabule, oyinza okugamba omukka ogubalagala naye nga gulimu chemical, amazzi agakubwa abantu ne pepper spray, mulimu chemical, bazifuira mu maaso g'abantu nga si nnungi. Abantu bakubwa nga babakubisa waya. Olabako waya omusajja w'amagye gye yayita nti yali eriyo ya radio call, yali balamu n'agiyita radio call. Eyo waya yali y'amaanyi nyira yali ng'ekubwa kuba nnamawulire abaali bakavalinga akalulu k'ekawempe. Kati kigambibwa kyate mu kalulu ka 2020 kyali waasi. What we are seeing is throughout the Ugandan government system, these forms of torture are being routinely used as to anyone active in any way in the political opposition, even low-level figures. Ulirizawo nnyo wano gwe kati. Ono omusajja Afram ategeeza nti bino bye tulaba era bye twogerako bibadde bigenda mu maaso, era system ya General Kaguta Museveni yonna bwetyo bwefaanana era bwetyo bwezenga operatinga. Era n'agenda mu maaso n'okukakasa nti ekisinga okwewuunyisa nti tebaliiko muntu munene, era oba oliawo n'abanene olumu tebasobola nakukwatibwa, wabula n'omuntu wa bulijjo omunaku kasita bakuzuula nti owagira opposition. Ekyo kyokka kisobola okukozesa ebikolobero, naye nga musajja wattu oba mukazi wattu n'aba opposition kye bapanga ekiddako tokimanyi. Bobi Wine, a singer-turned politician, was Museveni's main challenger in the 2021 elections. Museveni claimed victory in the contested polls. Bobi Wine, omu ku baana abazze bakolebwa bino, ye yavuganya General Kaguta Museveni mu kalulu ka 2021 wadde bannayuganda bagamba yawangula, naye General Museveni yeeremezaako ye ng'agamba nti yawangula akalulu ako. Era ebimuze bimukolebwako ebimu ku ebyo by'ozeewulira n'ebyo by'oyinza okuba nga tonnabimanya. Bobi Wine repeatedly claimed there was a systematic crackdown by the government against his campaign, which he says included assassination attempts against him. Bobi Wine yavayo n'ategeeza kkooti eno y'ensi yonna, International Criminal Court, nti mu bimu ku ebyo bikolebwa, naddala ebikolebwa ku ye ng'omuntu, mulimu okumutiisatiisa n'okumutta, mulimu okubeera nga bamuyigganya kumpi buli waabeera, naye nga n'ensonga y'okumutiisatiisa n'okumutta nayo ebadde esusse, era nayo yagiwaddeyo ng'obumu ku bujulizi mu kkooti y'ensi yonna. Bobi Wine is seen by some Ugandans as a symbol of resistance against General Museveni's decades-long rule, and has repeatedly called on other countries to make their economic dealings with Uganda conditional on its observance of certain human rights standards. Bobi Wine mbwe ebbanga liyise azenga alwanirira bannayuganda, era zenga ateekerawo embeera amawanga ag'enjawulo agabadde gakola business n'eggwanga erya Uganda nga babategeeza nti bannange mudiringe n'eggwanga erya Uganda, bwe kiba kisoboka mulekerawo tuwa obuyambi, kubanga obuyambi bwe mutuwa bwe butuviirako ebizibu ate ne buba nga abasajja bwe bakozesa mu kifo ky'okubukozesa ekyo kye mububaweera. Ekyamazima abasajja obuyambi babugulamu tiyagasi n'amasasu kukuba ate bannansi. Bobi Wine bwe bumu ku bujulizi bwazzenga awaayo, kakati mu kiwandiiko kino bye bimu ku ebyo ebyogerwako. In the testimony submitted before the court, Katumba, who is living in the US where he was granted asylum, alleged he was confronted in his home in 2018 by men in plain clothes carrying guns who asked about his NGO activities. Uliriza, waliwo munnayuganda omulala awangalira mu ggwanga lya United States of America eno gye bamu ali ku asylum. Yavayo n'ategeeza naye kkooti y'ensi yonna kugambye obujulizi bwaweebwa ate bungi, abasajja batandise obukonsidalinga nti mu bujulizi bwe yawa agamba nti yali ali wakaawe mu mwaka gwa 2018. Abasajja abali mu ngoye ezaaleeya nga balina emmundu n'ebyokulwanyisa baamusalako, era mu kumusalako nga bamubuuza ekiddako, gwe n'abopposition muzzaako ki, n'ebya NGO by'oguddukanya bikwata ku ki era ogenderera ki. Ebimu ku ebyo byamuleetera okutya mu ggwanga erya Uganda. Musajja wattu n'addukayo kati ali mu ggwanga lya USA gye yafuna obubudamu. He said the man said he had been seen in a Facebook video with Bobi Wine, who had spoken favorably about his organization. Uliriza nti abamu ku basajja abaamulumba ewuwe baamutegeeza nti twakulaba mu katambi ng'oli ne Bobi Wine, Bobi Wine ng'ayogera ku organization yo. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo, era lwaki yayogera ku organization yo kitegeeza oyinza n'okuba olina ky'omanyi ku pulaanize. Kakati n'omusajja bamubuuza ebyo olw'okuba yalabikira mu katambi ne Bobi Wine ng'ayogera ku organization ye, abasajja ne bamuteeka ku nninga nti kati ekyo kitegeeza wandibanga naawe olina ky'omanyi ku Bobi Wine byazzaako. Katumba said the men said they suspected the organization was being used to win the love of Ugandan people and to funnel money from foreign countries in order to financially provide Bobi Wine's political future. Nti ne bamugamba nga baagala omuwamba
tukimanyi organization yo okola ebintu ebyo ebyokuyamba abanaku osobola okugula emitima gyabwe, era tukimanyi nti organization yo erabika efuna n'obuyambi okuva ebweru, ng'obuyambi obwo bulabika bugenderera okulaba nga bujja kuyamba Bobi Wine mu kugenda mu maaso n'okuba nga atataaganya General Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bwe. Bagamba ono yali yawambibwa era n'adduka mu ggwanga erya United States of America. Katumba reported the men kicked him in his genitals and kept him locked, standing in a wooden holding box that had protruding nails where he could not move without tearing flesh. Oliriza nti agamba basajja bano baamala ne bamuwamba era ne bamukwata ne bamuteeka mu kibokisi nga kyabibaawo wabula nga kijjudde emisumaali nga waakolera ensobi ne yeenyeenya agenda kubeera nga yeeyuzaayuza omubiri ng'alina kubeera we wantu wamu era baamuteeka mu kibokisi ekyo n'akibeeramu okumalira ddala ebbanga. He reportedly being left to stand there for 10 hours and then being placed neck high in a tank of freezing cold water. Nti omusajja ono agamba baamuleka mu kibokisi ekyo ekijjudde emisumaali nga tasobola na kukivaamu. Ebikolobero bino nga bikolebwa abasajja ba Museveni mbu ne bamuleka mu mbeera eyo okumala essaawa 10. Nti ate bwe bamuggyaawo ne bamuteeka mu tanka y'amazzi era nayo n'agibeeramu essaawa 10. Ng'agamba nti we yali tannaba kuliriizingibwa baamugamba, abamu ku basajja bano baamugamba ogenda kubeera omu ku bujulizi okutubuulira biki Bobi Wine byazzaako, era ne organization yo NGO oyo ogenda kutubuulira egasa ki era lwaki ogikola. Ulira bwe yagamba, it is important that the court takes this case because there is a beginning use of such practices among Central African countries and without question in Uganda where torture has become routine as means of government. Nti bino bibadde bigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo naye nga n'eggwanga erya Uganda mwolitadde kati no wano tugenda ku nsonga ya ICC. Nti okutulugunya, okuwamba n'okutulugunya kifuuse nga kye kimu ku bukodyo gavumenti ya Uganda bwekozesa kumpi buli lunaku. Kakati wuliriza wano ku nsonga ya ICC. The International Criminal Court has lost some sway in Africa within the last decade as many countries on the continent threatened to leave it over its apparent disappropriate focus on prosecuting crimes occurring within Africa over those happening elsewhere in the world. Uganda was among the countries threatening to leave the court. Museveni has previously expressed this claim for it, calling its officers a bunch of useless people. Bagamu ku mawanga mu Africa olwokuba koti yensi yonna ebadde ng'ewozesa abantu bano ddala abakulembeze ate bakulembedde amawanga ago okumalira ddala ebbanga. Kigambibwa nti agamu ku mawanga naddala bagakulembera nga babadde badikiteeta. Kigambibwa okuba nti babadde batiisatiisa okudduka mu koti yensi yonna babeere nga tebakyali bammemba olw'ensonga nti bo balaba lwaki esala emisango ng'egibasalira. Kakati wano kigambibwa nti abamu ku bo nga ne General Yoweri Kaguta Museveni kw'omutadde yatiisatiisa dda nga bw'ayinza okuba nga ava mu kkooti y'ensi yonna eno gye bayita Red Zone TV. Webale kuba nga okyagoberera na gy'osinzira okuba nga gy'otulabira nkugambye ensonga zaatuuse dda mu kkooti y'ensi yonna kye tuyita ICC. Kakati gwe atambula naffe era amaze okuba nga osubscribinga kyokola kya mutawaana nnyo. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga nyongera okukutegeeza kkirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadi ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka era obubaka abamu nja kusomaasomako wano ku mannya gammwe. Mwanje Sharif webale kubanga ogoberera message njirabe bulungi nnyo. Ono bamuyise Jessica Katz webale kubanga kwoli message etuuse. Jovia Nalule webale kubanga ogoberera. Madina message webale kubanga ogoberera. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga oberako obubaka munnange tubusiimira ddala. Shadi Yandagire nawe webale kubanga ogoberera message etuuse. Kabanda Shira webale kubanga kwoli. Tumusiime Joshua message etuuse. Ono bamuyise Naluyima Christine message etuuse. Tugirabe bulungi nnyo. Ono bamuyisani Olivia webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Bigoma nawe bale kubanga kwoli Prince Wamoto nawe bale kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Asiati Nakidde nga bulijjo bale kubanga nawe ogoberera. Luboyera Johnson Senyimba nawe bale kubanga ogoberera message etuuse. Nabasumba Leonita ne Godfrey Dembe message
etuuse bulungi nnyo Kanzije tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga amawulire gakyaliwo ate tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tugatuusaako eno gye bayita Red Zone TV Sebamulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga kusakira n'okugakutuusaako byobadde tolina kubanga ate omisinga olina okubanga obifuna wano ku mukutu guno Kanzije tubeere nga ate tweyongerayo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp